lyamukirize nti eggwanga liri wakati w'aboononefu n'abatukuvuko, saints and sinners. Mu mbeera eno ng'aboononefu bangi nnyo bakozesa omukisa okulaba nti n'abo abakyalimu akanyumungufu abakyasobola okuyimira ne balwanirira abantu baboonoona. Abaganda bagamba nti kati kaluyiira bwe katakufumita kakusiiga enziro. Gavumenti ng'etegedde bulungi nti evunze nga n'amaanyi agagibeezaawo gali ku corruption, nguzi. Njawo bategeeza ekimu ku kiwangaaza gavumenti ya Mwami Museveni nguzi. Era tewabaawo omuntu eyerimba nti Mwami Museveni asobola okulwanyisa enguzi, kubanga kikono ky'amaanyi nga kiddirirwa amagye. Bw'ojjako amagye geyeesigamyeko ennyo ekiddako nguzi, kubanga agikozesa okunafuya abo abali mu kibiina kye, agikozesa okunafuya abamuvuganya, agikozesa okuttattana abo bonna abandibadde baleeta ebirowoozo eby'enjawulo ebitali bibye. Mu mbeera eyo palamenti weegwiridde mu katego. Mujjukira bulungi nga tubagamba naffe abanniidi nti ekiseera kituuse twawula amasiga ga gavumenti. Essiga erikola amateeka erya palamenti lyetengerere lisobole okulabirira amasiga gali ery'obulamuzi, lisobole okulabirira essiga ery'executive ye cabinet. Naye bw'ogagattanga mu palamenti ate mujja baminisita oba omaze okugatta amasiga gano ne gakoonagana ng'erimu terikyasobola kulabirira ne waalyo, kuba atasobola kugenda gwansu ate n'agenda n'ogw'ennyama. Kati kye mulaba mu palamenti mulabako busammambiro. Era n'abalowooza nti bakimanaginga bannaffe abali mu kibiina ng'ekya NUP badiringa na symptoms, bubonero. Kubanga ekizibu kye tuyina, kama Yesu Kristo yagamba atakikolangako y'abasooka okukasuka ejjinja. Ekizibu ekiriwo, ani ayinza okuyimirira obutengerera alwanise corruption? Gwakyogera gw'oyimiridde bulungi. Era bw'otandika okweggyamu amajeego ng'abo bulijjo ogenda ogamba ono yabba, onoosigala safe. Njo bategeeza luno lukwesese olwa Mwami Museveni ekisooka okublackmailinga parliament. Bw'anaagi blackmailinga n'agisiiga enziro, mwabalonzi abantu ba bulijjo mujja gijjamu essuubi. Mulyoke mugambe nti abalonzi ababaka baffe tebatuyamba. Era mu ekyo mutandike obbakuba bonna mugaana obbazaayo naddala ab'ensonga, ye mumulondera ebikojogo bye byatuma obutumi. Ekirava mu palamenti ng'efuukira ddala bastamp ng'ate ekyo tubadde tukyakirizisitinze. Kano kakodyo ka blackmail. Obuli bw'enguzi tubuvumirira ng'abanniidi. Ne twagala tuleme kujjanjaba bubonero, tujjanjabe ekikulu. Bw'oba ng'onoolwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino, Bayibuli ekinnyonnyola bulungi. Kuba omusumba, endiga zijja kusaasaana. Omuli w'enguzi omukulu ali ku plot 1 Entebbe. Omuli w'enguzi omukulu ali ku plot 1 Entebbe. Kubanga buli muntu yenna gwe tugobanga tumugonga abbye ssente z'eggwanga obanga alidde enguzi, tugenda okwanga ebigere byonna biyingira mu State House. Era n'abagirya bwe baba bavunaanaga awalidde ssente za Museveni, ekisooka okulya ssente za Museveni kakikolimo. Kye kisooka ya achievement nnene nti buli muntu akitegedde nti bw'ozirya ekyo kikolimo. Ekyo we tutuusizza eggwanga. Era mulamu abazirya mumanye nti bwetaba mu kikolimo naawe oba okolimiddwa. Naye bannansi kino kye mulina okumanya, tuli mu mutego gwa mulabe nga blackmailinga parliament okulaba nti tugijjamu obwesige n'essuubi yasobola okuyisaawo ebibye ng'ababe bokka bye tulowoozaako. Naye kino tugenda kumalirawa? Kubanga obuli bw'enguzi abukulembedde mugaanye omukwatako. Tutandise mu kwerumaaluma, ate nga mu kwerumaaluma naffe eno mu opposition abalala bakikozesa ku blackmailinga bannaabwe olwa self interests. Naye nga takikola nti alwanyisa nguzi. Kwa bw'oba gwe tosobola ku accountingira ssente ziva mu parliament ezikuweebwa ng'ekibiina kye ekinene ku opposition,
kibeera kizibu ate gwe okkaliramu eyatutte ebitaano. Bw'obanga gwe mu mwaka gumu ogwakatandika wakatambula engendo 7 ng'olinnye ennyonyi mu first class gwe n'omukyala oba n'abaana nga buli muntu air ticket eri mu siringi $7. Ekyo kinnyonnyola etya ku ggwanga lino mwe tuli nga gw'obadde essuubi ly'abantu ng'abantu tetulina eddagala mu malwaliro? Okinnyonnyolera oti olwanyisa corruption oba naawe oyingidde mu katego ka mwami Museveni ku blackmailinga banno? Lino nno lyeddagala lyetulina nga aba National Economic Empowerment Dialogue. Ffe abalowooza nga tetwewunzise twayingidde mu mukago ne bannaffe ogwa the Holy Alliance. Lwaki? Kubanga eggwanga lino obubbi bwonna bwe mwogerako bonna baabuzimbira amateeka agabufacilitatinga. Buli gwokwatako sente zabbi oba zatutta abazitwalidde mu mateeka. Kitegeeza tuvudde ku mateeka kati abantu bateekawo oluteekateeka n'olukwesikwesi olusupportinga ebyo ebikolobero bye bakola. Naye ffe twebuuza bw'oba okikoze olabye nga kituufu kigwanidde era kyongerako ki abantu bwe b'okulembera? Ffe tulowooza akaseera kano ng'eggwanga lino erya Uganda lye twasingira Katonda atugamba for God and my country nga ne national anthem ejjudde Katonda bwe budde tuddeyo ku buntu bulamu, ku bulungi bw'ensi, ku bugunjufu. It is time to go back to morals, values and virtues, not the law, because the law has misguided this country. We can't now base on the law because whatever evil that is done in Uganda has a law that backs it. Now it is time to uplift the morals, values and virtues for the well-being of Ugandans. Thank you. Uganda bonna kwanga liteeka kitegeeza nti Uganda bonna eye parliament ye budget gye bawa parliament. Kati lwaki bwe bemaze okuyisibwa parliament yonna lwaki omwavu yonna aga nti bwebudde mwakikanyako mwenna ba minister ba MP literally kanjogere ekigambo ekyo ne Uganda. So now njagala tudiringe n'ekizibu kyennyini akati ekibuuzo kyo mwe kituula era kyendowooza kibadde agala okubuuza okwonoona ssente. Now ffe tulowooza nga need bwe tuba twagala kulwanyisa kujaajamya nsimbi yamwe wa musolo naddala nga twogera ku parliament, ensonga eno erina kulwanyisibwa nga bakola budgeti. So tuleme kufuuka populist oba batya mu Uganda populist, tuleme kufuuka bakabandabe nga budget etandise okuteekebwa mu nkola. Mubadde mubiraba mu mawulire speaker nti yaguze ekiteeteeyi $3 biki bwe ebyo mbadde mbiraba ono bamuwadde ebitabo. Sente zonna speaker aweebwa budget ya $13 kwezo kuliko $3 za kugaba bugabi donations. Ayinza n'okugyawo n'akwata kanja n'amuwa $1,000,000 era nemukuba enduulu naye ziri mu budget emuweebwa. Ayinamu $5,000,000 za kwambala kugula ngoye na kwesanyusaako awo. So waddembe okuleeteta $3 nga kifiitinga mu budget. So ffe tulowooza nga need tuleme kufuuka bakabandabe nga tandika okubaako bye twogera nga budget eteekebwa mu nkola. Ekizibu kiri ku budget bwekolebwa, tugirwanyise wali ekikolo kubanga sente zino baziteekamu abaka ba parliament obeera ba opposition ne bazikkiriza ne ziyita era ne batandika ozizigaba. Kati batandika ozikozesa ayi ne mukuba enduulu. Lwaki mwaziisa? Oba twagala bategeeze nti bannaffe abali mu opposition tebaaliyo mu parliament nga budget eyita. Gamba mukulu Ssettumba kyayise blackmail mu Uganda, blackmail siganziro kubanga mba nefudde kajjajjatta nabirabanga babikola. Gamba kifaanako nga babona bwe munaatema ettooke mu lusuku ne muliwaata ne mufumba emmere kubanga budgeting process. Kati mu kujjula wano batandise okuteeka emmere ku masowaani n'ogamba oli nga bamuwadde sowaani nnyingi n'okayana lwa sowaani nnyingi naye ate
gwobaddeko mu kufumba emmere era nebaga nti emmere weeri era gye tuliyako evudde ku enje twawaasa eri mu ntamu kubanga sente zonna ezikozesebwa ziri within the budget tebannafuna supplementary. So nsaba bannayuganda n'ababaka baffe ekizibu tukirwanyise mu budget formulation kubanga webabbira sente tuleme kuba nduulu nga batandise okuzirya kubanga bazibbira wali mukola ki mukola budget. Olina ekibuuzo mulaza ate oba kivudde bbito simanyi eddayo muwale ba ghost workers abali mu 300 bwe babeera bakola budget kati nakino lipa tukiige balina kye bayita budget framework ne tugamba nti ffe nga need twagala emiliyoni 10 naye 10 kino tulina abakozi 10 era amanya gaabwe geegano era tusuubira okuyingiza abakozi abalala 2 ku kifo kino nakino ne batuwa ssente ezo nga zifitinga mu ekyo kiddayo ku kiri bwe tuba tukola budget yeeyo abo abagiyisa akakiiko akali ku budget kyotuna budget committee n'abagikubaganyako ebirowoozo okutwaliza awamu bagyetegereza mu parliament abaka be twateekayo beetegereza ensonga aba twasindikayo kankikomya tutegeraganye bulungi kubanga njagala bannayuganda mukitegeere nti ekizibu nze saagala kitunulya kugabanya nsimbi zino baghost workers abo kubanga bwe baali bakola budget baabiteekamu kati ekibuuzo kirina okubaawo mwatugamba abakozi bagenda kuba 10 mu bifo bino na bino naye kati ne bonaayita omubaka parliament n'omubuuza tamanyi na bifo ki bibappropriatingira ki budget yeyo kati tweyanzeke olukuŋŋaana lwaffe luli mu lugenzi olwaleero mwebali nnyo